Mwamala omwaka mulamba nga temukola era tusuubira mugenda muyingira omwaka ogwokubiri era nga temukola. Tuli mu myaka ebiri. Obaddewo otya? But siba much the other year tuli mu kikati. Wenna otaddeko. Otaddeko mubiri. Amazima gali nti tukyakola era omuntu yenna alemezzaako nga muyimbi. It's either Katonda osigala maani ng'olemezzaako nga Katonda akuyisa osanga oyiseewo okitegeera ne bafaani baffe. Lydia. They don't give up on us. Lydia. The truth is, Kambabuire, the truth is, kati nze music wange gwenkola. Mu lockdown twaddenga tukuba bugundi obutono bunga kati ng'okwanjula embaga birthday simanyi biki ebyo nga bwe mubimanyi obutonotono obwo tubeezaawo ne endorsement okitegeera because we are not tetuli mu kukola zino show zino ez'ebivu twalekera dda ogenda ku bivulu but obwo bwe endorsements obujja then n'embaga bageezo kwanjula biki bye bitubeezaawo. Okay, Lydia. Nakoma okwogera naawe ng'ongamba nti we managinga kati olina LJ Music. Yeah, nina LJ Music naye nina manager bamuyita omuntu anyambako bamuyita Ronnie Mulindwa ankwasaganyizaako era bw'oba onoonya Jazmine onoonya abantu bamumanyinga eyali amanaginga Obsessions. Okay. Omwami yali behind Obsessions. Okay, fine. Abantu babajjukira Ronnie Mulindwa yankwasaganyizaako here and there. But yeah, the label is mine. Okay, so. Na semba yokulaba ng'otandise okola performance ezali ng'okola live band ng'oziteeka ku social media. Kiki ekyatuukawo n'ozivaako? Akaseera ako kaaliwo ak'ebyo ebintu twakola balaba club beats at home abaziraba ebyo fena bye yali akola Steve Jean then netukola ebyaffe nga ffe omukinoomu naye omanyi ebintu ebyo nabyo byetaaga ssente okitegeera so kati most times twakolanga nga companies bwe zajjanga ne zitugula okuyimba ga club kati naye gwe bw'ogamba nti gw'ogenda kikolanga all the time expenses nyingi okitegeera so naye kati we are planning on something tugenda kufunawo kye tukola okubeezaawo bafaani bange nze nga Lydia Jazmine oyo kyendiko era kigenda bbanga nga kyefaananyirizaamu ng'ekyo kye nakolanga sigala nga nkyaliwo nga nkyaba mukyasobola okulaba ennyimba zange live because nze ndi vocalist so n'ekintu kye ndi mu kupanga. Twagala Lydia otuwulireko ku music gw'okoledde mu lockdown muno ezisinga zibadde kolabo ezisinga obungi. Yeah. Lwaki buli muyimbi addukira gy'oli okola kolabo lwaki? Tulabye Grenade. Nina Grenade feeling Drekali. Abulolo olwa feeling. Olwa feeling tolugatta soko olwawule dojja kujja lulavanyuma. Lwawule ku ndala. Olulina ebibuuzo byalwo byanjawulo. Oludosoko luleke tusooke ku birala. Lwaki kiri bwe kityo? Simanyi ndoza abantu omanyi the truth is olaba kolabo bw'ogikola n'omuntu nga either nga ali talented nnyo kati nga Drekali bwe nakola ne Drekali oyo muyimbi omupya wa Waikibenda mumumanyi Drekali tumumanyi bulungi waba nga ali talented oluyimba nga mwenna muyina talent luyitawo buyise lumenyayo nawe osooka kumanya kitone kya muyimbi mwakolabo. Of course, because the sister suza abantu kola nange. Okitegeera. Ate okukwata ku mubiri. Nkola nawe nga nkwagadde nga ndaba oyina maani, oyina talent ng'olina okuba eri waggulu abantu bakumanye. Era ddwe bwe nasooka omulaba nagamba maani olina obbanga abantu bakumanye oli wakabi ne tukola. So kati abalala nga Grenade ebeera just nga bakyali bange ne musalawo mukole kimu. Okitegeera nze kunze it's not about money. Kati katudde ku kya Grenade ekyo. Kankuwene shani ono ndowooza ekya Grenade kino yaba akimaliriza. Ekibuuzo kyange kakigire ku luyimba lwa feeling. Ani yawandiika oluyimba lwa feeling? Kati amazima g'oluyimba lwa feeling oluyimba olwo lwali originally mine. Omuwandiisi bamuyita Nikolai is a very young writer wa kabi nnyo omusanga wa bomba made my beat kyenkwagalako ow'abaana omukisa aba bwe batyo because they deserve it. I mean omuntu nga alina talent alina okuba nga abantu bamumanyi ngenda limba abantu mbu ekintu nkyekoledde ng'ate omuntu maani nga wakabi ng'olina omwongerako esente ze tuba tezibamala zibantu
okitege yalumpa nga yagala ndukole nze bwe naluwuliriza ne ngamba omanyi nga weetaagamu patana eno style Brunette wawuliza music we alinamu that kind of ekigandaganda so ne ngamba oluyimba ngenda kubanga yali yansaba dda bambi naye nga ansaba ng'akusaba ki kolabo kimaleeyo abantu ennaku zino babi balowooza bulala kimaleeyo Lydia nti yali akusaba dda mukole nayo ng'akusaba oluyimba ne ngamba omanyi Brunette this is the perfect song nze naawe okola ki kati ne mukubira era namukubira najja mu studio ekiro zaali ssaawa tali munana bwe twakola oluyimba olwo twabimala mu ddakiika nga 3 ekiro ne Brunette naye ffe tukola kiro by the way ffe tukola kiro because emisana oba olina ebyokukola oli wano oli wali otuyana no enyimba zange zonna esinga ffe turekodinga kiro ozikola kiro ssaawa 2 3 4 n'ekirala Lydia nalaba video ya feeling ng'olina Brunette video eno simbi okutwaliza wamu nnungi ng'oluyimba lwayo nakyosese naawe okimanyi ekyalimu kati oseka mwagala okumbuuza njagala kumanya nkwatagana ki gy'olina ne Brunette eyo yenjawulo eyo Drake gy'ataalina okufuna omukisa okusika nakusembeza nakuzza eno nakutwala process by process video ekwasa obujja nnyo ekukubisa omutima 800 beats per minute temugamba yabakubisa emitima nnyo ne kati kinnuma nkwatagana ki gye mulina ne Brunette kuba mutuufu video eno wogiraba olabanga passion yaliamaanyi olaba buli luyimba lwokola luba ne storyline luba ne woluwa videographer omuntu akola otuvuze kuba mbadde ngenda nakubuuza lwaki ye Joss Chedde teyakikola musemuwe anti kati olaba story y'oluyimba omuntu videographer mbuuza omuntu yakola video yali wakabye yakola story era ffe twali tukola kyakoze eki kyawandise tukola eki ekifittinga mu waliwo omuyimbi omulala asobola okufuna omukisa ogwo ng'oyo bwe yagufuna Lydia ate lwaki nedda wobanga storyline wekamba bulire wulira ffe tuli professional era bwe tukikola kikomaawo mu ku actinga Lydia nkuletere n'example endala oluyimba lwa You and Me ne Daddy Andre nga byo temwalimu ate nga lwali lwalaavu Sasha Vibes yakola video teyakiteekamu okitegeera tewalaba kyeyayagala kibeeremu kale nina wano ku bawagizi abakubuuziza ebibuuzo abawagizi bwe bakubuuziza ebibuuzo bagamba nti ofumbirwa ddi abawagizi bakitwala speed mu bufumbo bannange nga tekyoyinza kiddamu otya Lydia tebateeka muntu pressure kuba obufumbo is a lifetime decision naye Lydia you make a decision to okubeera n'omuntu obulamu bwo bwonna tebakipapira Lydia kati kulaavuza abanne ezawukanye obagamba kibapapa byebyo byenkugamba eyo abantu abamu tebamanya nti nno eyo decision ogikola nti omuntu ogenda bba naye bulamu bwo bwonna Lydia olina choosing omuntu ng'oli ready nti yoyo ng'okikakasa nti yoyo kati onoonya oba tonoonya andi okay Lydia totutwala speed tojja tugamba mbu you are confused you are not searching you are just ndi single Lydia I am taking my time Lydia mbibaddemu naye video wa Instagram mfaananyi nga butta abantu Lydia wabikowa Lydia nedda naawe totulimba ate saagala mbalimbe ati ate otulimba ate Lydia kiki kyoyagala okusembyayo okugamba omuwulirizaawo oba n'omuwagizi wo sebo sooka oleke Lydia kankuzeeko emabega okomawo n'emisango giri toleetawo nebyafiiki fameyika bannaimpozi waliwo n'ebyafiiki tusooke ku misango giri waliwo munnamawulire yakukaabya amaziga yagamba wajjamu olubuto
kati ekyo kiyinza okunkabya amaziga ani gwe batayo mwakomawa ne balooya abaali bamutwala mu kkooti ne batuuka n'omuwumuza ku TV kwe yali akola bani abaali bamutwala ku kkooti balooya bamuyitani olikozi bamuyita Iburaki Mukasa ani yamutwala ku kkooti nga sibimanyi Lydia tewamanya konti Iburaki Mukasa baagala mutwala ne bamuwumuza ne ku TV kwe yali akola okuwumuza bamuwumuza because of the post gye nateekayo naye ani yali amutwala ku kkooti nze gwe nali nina omutwala ku kkooti nze gwe yaofendinga naye saakikola wamusonyiwa namusonyiwa yajja neyeetonda omusajja yeetonda ennaku 3 nanoonya nga kozi yali agamba olubuto lwali lwa fiiki mbu yayogera ebintu bingi ekyolubuto si naye ensonga oba lwaniye naye ogamba nti Lydia sebo neeyo nsonga wetutwala process muwulire okugamba nti nno abaana boolizaala balibeera basiru simanyi balikola batya ekyo kyali kinene nnyo simanyi nze sisobola kujjamu tuveeyo eyo Lydia ndi muntu mukulu tuveeyo eyo Lydia I know how they control birth yes tukitegedde Lydia ekyo naye kakati tuveeyo eyo tudde wano ku Fiki Fameyika waliwo amawulire agaali gagamba nti wali obeera ne Fiki Fameyika ng'oyise wali kasaawe waliwo apartment awo ze mwabeerangako ku kasaawe ekifo sijja kyogera akasaawe kale emunyonyo usigambye mbu ku kisaawe ku kasaawe oyita ku kasaawe muyina gye mwali mubeera mwembi ne Fiki Fameyika mbu era babalabako mu apartment akichwale waliwo n'ebifaananyi ebyafuluma nga muli ku apartment eyo ku balukoni neddala bayo kati manya amazima wamma tubuuli ate nze kyenkwagalako tolimba sirimba kati Fiki kyali wange era nekyo solaba ekifaananyi ndi ku apartment naye tekitegeeza nti ndi wuwe embeera eyo apartment ye gye njogerako I can visit them basobola okumvisitinga it doesn't mean anything Lydia tudde ku nnyimba zino z'okoze n'abayimbi kolabo ki ekunyumidde mu bayimbi bonna b'okoze nabo nze buli luyimba lwange lunyumira because buli luyimba lulina story yalwo lulina ekiri special ekiba kiruliko buli luyimba tulukola with a reason tokolangako ku concert waginsuubiza naye ate lockdown nejja muzeeyi bw'amaliriza n'ata olowooza zezimu ku concert zetugenda okusookako tutandikirawo straight up ejja kuba bivulu oba concert batulokinga we batulokingira last year mu March twali tulinayo concert twali tulinayo concert ku Serena nga bagiguze naddanga erina kitwa because nzolaba neekuumye nga njagala nkola mega concert eyakabi eri classy because nze ndi vocalist ndi muyimbi siri mukizanyiramu nali sagala nkole because nina semwe oba you and me nkole yakavulu wano newali nagaana nensalawo ne packaging namma we packaginga kubanga abantu bakola ebivulu abantu ne bagaana okujja n'okuyimba nga n'ennyimba tazirina ziwera n'ennyimba ne waba zirina naye nga audience yali mu gitegeera Lydia wange munaye ne batusiba ne bikola ekitegeeza Lydia oluyimba lwa feeling walukoze nga waliwo gw'oluweereza kati nze ne weba you and me ne weba kibuluyimba omuyimbi bw'akola either wabanga takiyitamu ye akiyimbye aba alina waakirabye kati naawe abayimbi bakulaawo otandise okufuna feeling mwakulaawo mboni nawe nakirabye kambabuuze mwe temulina feeling tulina tubanga feeling zaffe ziri eyo gy'oli mwebale ze wame zange teziriyo eyo ziri kakose ezize ziriyo naye oba ziriwa oba naye ng'ozirina ewa Lydia wakubya Lydia tumirako ku bayimbi mikwano gyo ng'osose Kenzo n'abalala tugende maaso lwaki Kenzo wamma by the way ne Kenzo bane Lydia mukwano gwe tujja kweyongeza batumire amawulire gaabonoona mmwe abayimbi bagambeyo obugambo mu kaseera kano ke balimu akakovi abayimbi bonna bakyali bange sirina muntu gwe ninako obuzibu bonna bakyali bange era kyembasaba kyokka bugumiikiriza tugumiikirize nga bwe tusaba Mukama maanyi nembeerebe because embeera bambi enyiga abayimbi naye tewaziise maama wa Mr. Lee wa B2C olimbye genda ku YouTube olabe yabadde amukutte bw'ati mu kifuba bw'ati awo nkusonyiye kati ki ekirala kye tusembyayo ky'olina mu LG Music
wabanga Katonda atuyambye because tetumanyi oba eno lockdown bagenda kugijjawo eddako oba bagenda kwongerayo naye in case bagijjeewo ebintu ebirungi bingi bingi Lydia n'akatalekeka abayimbi bangi betulabye si bangi nnyo batonotono aba balaga batandise okujoininga comedy industry n'okuzanya ebina Uganda for a living n'okuzanya ebina Uganda yes gye bali gwe kiki n'okwekumira nnyo ku social media kubanga bakola buskiti ne babuteeka ku social media they're not singing but nga bakola comedy and drama gwe olaba otya singa nawo manager wange Ronnie Mulindwa mumanyi yali managinga Obsession yes ali into drama era ali mu directing bu series bungi bwe mulaba bina Uganda bye mulaba ku Palmaji ku biki ya bikola so expect to see me in movies soon atombiri gusobola ogwo ozanyanga Lydia walia netubuulire abakyala abali kusimba babuulire wakola wagenda wa walaga wa anze bwete wetazaliwa teri bambi sijalimba abawagizi nzasigala na muji musagala nimba abantu mbu onzuka nenkola biki bye babali Lydia ate kino ekifaananyi ekitambula kirotetinga ono sister oba tomumanyi ekiriwo bayi Lydia we bali kwogerako naffe mwebale bambi kunchaza mbagala nnyo n'abawagizi bange bwe bali tuwagizi kale mukwano